y'abakulembeze bonna nga tebali mu ggwanga. President Kenzo tali mu ggwanga and tulina jam sessions buli Lwakubiri at Allure Hotel. Spice. Kenzo president. Yeah. Owaji. Owa federation sir. Ediwa. Jakulembera. Ina. Owa president wa big talent. Ngabo yogedde botyo. Alien toli mu federation. Ira munawe. Nimrod. Ngabo yogedde no gamba. Oli mu federation. About Mwendi. Nimrod. Eya federation eya Kenzo jatutwala. Oli wansi wa Kenzo. Siri wansi wa Kenzo. Kati nze kale nze atali mu federation ng'oyingewa. Oli era oli wano. Ndi bubi. Oli ku Galaxy. Nimrod nina ekibuuzo. Bw'obadde oyogera ku federation otandisizza jam session. Njagala kino ekibuuzo kigende eri Spice Diana. Why jam session mwagiteeka eyo? Bano giteeka ku National Theatre ekifo ekyaba artist ekimanyikiddwa mu ggwanga. Kuba fenna tukimanyi awo wetukola ki wetukuŋŋaanira. Lwaki siwe mwagiteeka ne mugiteeka bagiteeka ku Allure Hotel. Eyo Allure Suites. Obuuza omuntu omukyamu. Vice President owokubiri. Jangu wano Spice. Omanyi lwaki ngambye obuuza omuntu omukyamu? Dawali bakwagala wali. Jangu wano. Omanyi lwaki ngambye obuuza omuntu omukyamu? Nange kentuulemu. Ebyo nange mbirabiraawo nga bikoleddwa. Vice omulamba. Yes. You're the vice president. Ndi omu ku bba abangi. Abayitirivu. So you are not informed about the jam session. Sikola mateeka, sikola decisions, salawo ku kiki kirina okukolebwa. Ninga abalala abangi abali ku lugendo. So kati gwenga vice president okola ki? Nze ndi muyimbi. Era ekyantwalayo ndowooza ebizibu bye tubadde nga nabyo mu music industry bye tukyayina. So I was like, okay, if these guys feel like fena tunyigiriziddwa mu music okubanga bye tufuna si bye tulina okufuna, we would have gotten much better than what we That's why you went there. That's why I went there. Era ekifo ekyo ne bakimpa. Nze sijjukira muntu yenna kunnonda. Tibabuuza abantu nga Spice beera wano ku bano. Konze okay. So you don't know ebigenda maaso mu federation? Ebimu karo kasita yangambako ebimu. Nemu. Ebimu like Nemrod. Wanji. Wabafunye Kambozeyo. Kamboze ku deputy vice president. Okay. Deputy vice president Spice Diana. Yes. Abayimbi bafuna buzibu ki? Bye mwagenda olwanirira. Nze sina muyimbi gwe nnwanirira. Kale gwe nga gwe buzibu ki bw'ofuna mu music? First of all, kitegeeza olabe ndo federation teriyo batuna mu migo olwanirira. I'm also being surprised. I'll tell my problems. In the same business. Kitegeeza just ebyo bizo babe kugwako kati no listen kati we tukute ne tukutegeera omuntu oba ogenze okukiikirira oba ogenze kiikirira balala kuba bo tunuddemu mbayimbi abali obubi you're not among them. Anti listen sirwanirira anti nwanirira bizibu bya muntu ogenze kwerwanirira no listen ombuza bingi njagala nkudemu wana tata yo answer yo jo today so give me time to explain myself. Chengamba chichino fenga abayimbi I'll say as an artist tuyina ebizibu ebitugatta tenga byebimu sigenda rwanira yo personal problems webale nyo sigenda rwana bizibu byo ng'omuyimbi sekinomu but copyright nze nsuubira nga Spice bwendowooza ebbanga limaze mu industry byensobodde ofuna ebitini mu music wange nze ndowooza nti twaniwe tufuna ekisinga kaawo waliwo omwana ali embarara oba ali embaale atalina busobozi right now Spice waina nenga nange najja mu kusomozebwa n'okuba oluyimba ro ne bakugamba nti oluyimba lwafunye streams west ne west nenga tolako yadde 10 copyright yajja omuntu n'akeera enkya neyita Spice Diana n'akeera na uploadinga music wo kola back tunes olimba ne luvuga bafaani bo ne badownloading ennyimba zo ne bakwata emitwalo 3 oba 2.5 ne bagikuwa after 5 years. Alien Skin is that copyright is also your problem okay. Is mo music industry yo kantangaze mu bwenge so kamboze mo music industry jolimu nawe copyright problem yo no. Oh, maybe. Toji. Kantangaze. Yes. Esoka kyabyo kiri bwe kiti. Nze muyimbi atalina luyimba mu company ono yasimu kukola tune. Okay. Tinazigaana. Nga ntegeera. Okay. Nekwata music wange ne mu uploading ku mikutu egisasula. Omwezi ne mba mfunye emitwalo 2. Nze nzikiza nti copyright yange ekola. Singa nvayo ne ngamba nti nonze interview yange njitunda. Gwe muyimbi mwe yanoseka. Kitegeeza copyright netandika ddi. Nze nzo okugamba nze copyright wange ekola
nganzo omuntu tekinetagisa kola team boy kunwanirako negwe kitandikeko olira tekyetagisa ate kati spice kwegatta bantu nga kinaana government ebayo ne kasente ate No, listen, I'll talk for myself. Sifuna kosa ne mu government, sigena confederation ifuna sente za government. Nengo chimanyi no federation wali okubaka. Simanyi kuba sizifunanga. Tegeza obera atula ku ntebe ekiwa bango omukuba mu federation. Tamanyi kitambula olira kati bino nno bya magezi mu babakira ki olira bino anti nange kyembuuza kubanga budget ya fuluma bagenda lwanira ono kyerabira alien nenga budget yalaga kuliko okubakayo artists okay yeah. Tulina abantu bangi abali muffe you get abangi nyonyonyonyo naye nga mu bonna they are using artists okuyisaawo ebichi. This has been happening over the years. Mwe mujja ne mulwanirira H2 you front yourselves, you're fighting for everything. Buli omu kyalaba ono kyalaba n'oli kyalaba okay naye eri sigenda genda wanyo ne spice olira sigenda olira and you don't want to know about it okitegeera tuyagala kumanya bibako bishi bibajjayo oba government ebawanza sagala kumanya because sente zange nze nzikolerera kole bivulu nefuna sente government zayandibadde in one weekend. So kati setaga kumanya if I'm fighting for a copyright nentuka nengamba kiganye I'll move away. Kamboze alien sende zino zebagala okubaka okuva mu government oloza bazebakira oba babakira music industry kyesigenda akola kiri bwe kiti nkutegedde gyolaga kati kansoke ntangaze mabegako wali ebaza sente he might be right listen tubiwulidde byonna before copyright mukachiiko otegedde my point mubamu committee mu committee kati gwe mu committee esooka obeesembayo esookere yasooke yagendamu everyone thinking we are doing kati kankole bwe bati sigenda genda nnyo mu maaso ne spice kuba mukazi okitegedde bwe naagenda nembikulako kubiri mbanga agenda okulabisa kati netaaga nengasimbaganamu ne president wa federation okitegedde kati yo tetugendayo wala nnyo kati copyright eri bweti nze alien sinza asobotereza cop industry kuba kubali onyinza obbanza omu kubasembyeyo bw'abanga bwebweni abaddewo ne Bekulu ne Kamiliyoni nga kiremeredde nga ate ensi batunulidde nti ba big three batereza endongo teza sinenyezebwa okitegeera naye ate waliwo ebeera ebikusike okutereeza ekintu kyetaaga ate kusasulwa waba okyosaddaaka kitegedde bw'obanga omwembi aliko oya copyright ekole nga ate gwe mwenyini okyakwata olimba n'osasula ku radio bazanya olimba lwa TV copyright eneekola ddi then onaakyuka ddi n'ogamba wa TV nti kati nsasula mbadde mbuziza ekibuuzo oloza zino sente ze baagala okubaka mu government bazibakira bonga bo baziryeko oba bazibakira kati ndako kale anti ngambye sigenda genda nnyo noono naye singa mba nfunye siyansi nga simbaganeko n'oyo alina manifesto eyo abajja tunnyonnyola agenda kujja zikwata aweeyo bafaani kanzire wa spice nga vice president spice ye kansokeza temumusoya nnyo newe munsoya no it's just a question oli ready listen I stand on my word okay it's just a question madde saa tukugende wala nnyo mugende je naje mwagala and I'll bwenga vice president nga kutunulizeemu oko spice soko linde kwa alien oli waddembe madde ndi kuwomba womba gwobuuza ebibuuzo ebituufu gwobuuza then you okay to say ati kati nange nabuuza gwe nga gwe akiikiridde bali ali wano fe abataliiyo according to spice tafuna updates ebigenda maaso abakolayo federation yes or wrong kati abakola ki agambye ono yamwa oli mu federation kyokka mu federation amwa ku magezi muno abadde naye ali mu as a vice president are you getting updates of what is happening or not listen okukutegeeza what happened cabinet gye bateekawo ku federation was like abantu abasooka Kenzo be yakubira awo kitegedde kubanga nze ngambe tewali yannonda era banteekawo nesanga ng'ekifo bakoze ki bakimpadde kyovola nti ndi wadde mbogendayo n'obutagendayo because nze sisomangako kubeera vice president that's not my job is to sing ne bw'ongamba nti tulina cause fena gye tugezaako lwanira you try orwana the question is as the vice president of the federation are you being updated about ebigenda maseri oba not kubanga bangi ba vice president bali bana yes lito jjanga obuze ekibuuzo kyo
Spice olwana kino ekibuuzo mu bintu bye singa okwagala njanya okuba ne babooya abange nga bw'oba oyimiridde mu position ne bakubuuza ng'ogenda kuddamu ebibuuzo mwe bagayi mulinga abali mu tumanyiira obumanyizi kuba ebintu byozzeemu omwana binzigyeko waya bw'oba ng'okimanyi bakutadde oliwo kifaananyi lwaki tova ku ntebe eyo gy'oliko kiveeko kati genda ogambe president anziggyeyo tosobola gaana vaayo ogambe kino sikyagala nokubeerawo ng'ekisiikirize tumanyi Shiba. Eddy Kenzo, Tomuzoya Shiba nnyo Nadako, Spice. there is Palazzo, there is bavaisi bali bana ate ne ba president bali bameka Kenzo gambe naye vice oba ne Kenzo vice Kenzo naye vice president ate si webale kati olakali akantu buboneke yagamba nti bakwesa bannabo balwanira entalo kati kitegeeza Kenzo ali collecting numbers kuba na vice tomanyi kyayisaawo n'omulala vice munaja gamba nange simanyi balonda bulungi kitegeeza temulina busobozi anti kyoyogedde nga gwe kitulaze ffe tuli bagezigezi nti n'omulala vice omulala ajja kuba wona osanga vice omulala naye mubuuza akugambe lwaki tumulabe ni mane federation Spice obwedda bakubuuza nga nsirisi bw'obanga bakubuusiza notabako na kibuuzo kyonyonyola about federation lwaki wakkiriza nga ate yegwe vice nga n'ensi ekimanyi lwaki ovaayo n'ogamba mu lwatu bannaye kino si kiriimu ddala okutuwuddisa tubibuuzani ate goli ki vaayo gamba sikyagala than because you can't give an answer. Why don't you answer the questions? Spice muleke. Alabise muleke. Answer ya Spice okuvayo kale sikabinambuka nigi nambo oyingira bwofuluma. Chogamba kalinga maje. People have voted into kalinga maje. Obogenda kuvayo moyo power oyina ebintu byoyitamu okuvayo. As bakutekayo butesi ngamba tanga okuvayo newe nvayo nga vice I can still stay wembanga nzikirizigana ne balwanyi kuba Spice takiriza manza madenza bokiriza kineno tukikomye waneno lirako temusoya nnyo Spice nabagambye naye obuvunanzibwa butesa omuntu omutuvuga ogenda osoya Kenzo omutya anti era naye bwanajja kati ono tubusoka tumuleka ye alabise as a vice president who does not know what is happening mu federation do you have plans of leaving me yes in case chikedde nze nentegeera nti intentions ze batuyitira ku federation size ezimu nezange njavaayo and I'll come and tell you what are the intentions of federation nze zendowooza sizolowooza ze bakugamba because wante tuli ku ndowooza tell me nze tewetaga kumbuulira kyenyina kubeera mu industry oba kyengwana Spice nze liitojjo okunnonda ku kifo kyonna bwembanga ebigenda okukolebwa oba ebintu bye bagoba sikkiriziganya nabyo nga soba kunnyonnyola babwoya bange litojjo sibigendamu so wano nkubuuza bigendererwa wali tojjo kati gogenda olabika nkugambye ono mukazi nesooka ninga tumuleke tugunafuna time tubuuze omuntu omutuvu nenkubuuza Kenzo omutya tukyuse kalo kasita how are you Crystal Panda oli mu federation okay I'm still okay nawe toli why aren't you there because wanchogere ntya stera nnyo kwagala kugenda wali njagala nnyo okusooka ne mmanyi ekigendera okay nayitayo kolumu nga journalist at the same time nga omuyimbi nempulya values ze standing up for nungi naye bw'owulira envuvume ezivaayo nazo sizinaako ki bukakafu naye nali nkola interview ku Kenzo nagamba kyemwagala naffe kituliko copyright call back tunes biki nze ng'omuntu values zaabwe I stand for them era ntugere ku mu meetings zaabwe naye nti si nti ngende embeera awo nga but bwekituuka bwekituuka nti kwagala kumanya ki ekitambula mpitayo nemmanya nti okay bali ku ki nevaawo. Are you part of the federation? Yes, proudly. Do you know what is going on right now? Like somebody said, walio committee mu committee. Yeah, walio ne federation mu federation. So the two of you are trying to understand or plan on seeing what is happening. Then mulaboba musigalayo oba muvayo. Omuntu omugezi okasabaga mutwagala abayimbi tuli bayimbi siba kuiba blocker. Oli bagandagala abayimbi mwegati. I always think ndi muyimbi let me see bagamba ki. You get there
if it's not helping you bw'osikamu beera As simple as mukakamu that. obuuza ebibuuzo nga tukakanye no Spice luno lutalo mwana si luno ombuuzizza ndi mukuddamu luno lutalo tibantu mmwe mulinga abali mutumanyira gwe ebyaddala Spice tojjanga kwana mu studio nenkunyiigira nga bwe nyiize leero the way gy'obuuzizzaamu omanyi lwaki onanyiigidde ebizibu bye byonna bitadde ku nze Spice, you don't know my problems because my problems. You wouldn't be mad at me if it was the Auntie, case. Rabayo, bwe mubanga yemmwe abatudde wali ku table nga you can't explain kyokka ng'ate babalaba temusobola na kuvaayo ensonga ziri bbiri ze zisinga amakulu. That is copyright ne UPRS z'ensonga ebbiri ze mwogera ezisinga amakulu. Kyemugamba mubuliddwa solution eyeze ensonga ebbiri. Nze nga nz'omu Lwaki ogamba nga mbuuza federation? Obuzibu buli bwe buti wamu. Alien wamandiiramu. Obuzibu buli bwe buti. Kati obuzibu buli bwali tojjo kati. Litojjo tosobola kusindika mukazi kola mulimu gw'abasajja 10. Why are you saying nga tubabuuza ebibuuzo nga don't have the answer? Kale tukubuuziza ebibuuzo tolina answer. Kyokola agamba emirimu gy'abasajja osojjeko. Webale nnyo nono kye. Ati labayo nze singa nkubuuza ebibuuzo bisatu n'otamuttamu ojja kulabika. Kyovulaba nfuba ne ngamba tubireke baleme kola ki? Baleme kulabika. Is it about your personal issues mu federation? Musoke mu mwetamu.